Uganda Parliamentary Caucus abasinze okusimba nakakongo ku nsonga eno otubuulire lwaki mbaka wa Bwikwe South munakyagwa ensonga y'emmwanyi Honorable Mujana mpadde Dr. ono vice wa Muwanga Kivumbi ndi mutuufu onale tubalabanga emiswa gibeereega no basi bajja kutegeera kibadde mbadde mbuuza ne bayizite Buganda Parliamentary Caucus oba Buganda Parliamentary Caucus Buganda bakika ebintu ebya Buganda kyenzikiriza Honorable Mujana akimanyi kati weebuze lwaki akibuuza Buganda Parliamentary Caucus lwaki basi za Baganda basi Honorable lwaki musimi nakakongo ku Muganda omusajja wa Kabaka wano nzo kuba Muganda gere apana nze numulangira sebo neyanziza nnyo kati fuloka njiwe Dr. Bayiga neyanziza nnyo okumpa omukisa guno sebo nduddeyo oko naye lunaku lubadde lukulu ekyaggwe Ssekiboobo Matovu Vincent atuuziddwa omumyuka we Ssenyonjo Moses naye atuuziddwa ate n'omumyuka wokubiri n'atuuzibwa tubadde ku mbuga gye nvudde okujja wano era nyambadde nga bwe mbadde oba oliawo nandibadde nyambadde bulala naye nga ndoza tekimenya mateeka nsanyusa okuwuliza bannange abansoose okwogera ku nsonga eno nkulu nnyo ate nsanyukidde nnyo Honorable Mheshimiwa James Kakoza owakomekeeza si kirungi kukola tteeka nga lirina amaaso era nga litagetinga region ate noffe ekintu kino twakijja mu ttuluba eri ebintu ebyandibadde bitunuulira ekitundu ekimu newankubadde nga twategeddeko oluvannyuma ebigendererwa ebyenjawulo nze nagamba Honorable Nandala Mafaabi ne Honorable Wanda Honorable Wanda ye chairman wa Bugishu parliamentary group so nga ate Honorable Nandala Mafaabi y'omu ku balimi b'emmwanyi abakuukutivu era ye chairman wa Bugishu Cooperative Union era Buganda Parliamentary Caucus wamala okukola presentation nabo bajja ne bakola presentation naye nga nze mbakunze mu lukiiko lwe lumu eri akakiiko akakulira ebyobulimi era mbadde nkunga ne bannaffe abava mu Acholi ne West Nile naddala Paida ne bannaffe abava mu Ankole okukola kyekimu naye lwakuba nti tebasobola kutuuza caucus zaabwe forming opinion butya bwe bagenda okukwata ensonga eno abamu Acholi nabakunga kubanga naliyo mu parliament lwe yatuulayo ekyajjukira ebiseera ebyo bannaffe abamu abatagenda naye nze nagenda okusobola okufuna okukwata ku ntunnunsi ez'abannaffe abanoozana naliki bye basobola okukola era twavaayo nga tukimatidde lunye abantu abo balabye nti nno emmwanyi ewaabwe nazo zisobola okukula era nga bangi bazisimba ne mu West Nile bwe kityo n'olwekyo nga abantu bateeka okutunuulira emmwanyi ng'ekirime kisobola okubbulula eggwanga naddala gye bayita coffee roadmap wegamba oluwenda olwakubibwa okututuusa ku nsawo obukadde 20 bwe tusobola okuba nga tukungula buli mwaka era nga tubutunda ebweru nga buli nsawo ya kilo 60 olwaleero tuli ku bukadde 6 n'emitwalo 8 paya ezisobodde okutuviiramu miliyoni $, namba n'emitwalo 140 sorry ngambye $1 million billion $1.14 billion kale no kati nga tuli ku miliyoni 6.8 obutundutundu 8 obwa millions ez'ensawo ez'ekilo 6 ez'emmwanyi eziba zifulumye ebweru zakase kale no nga kitegeeza nti singa roadmap eno tuba tugikutte bulungi nga ne bannaffe ebitundu ebirala byensobola okulowooza nti si bye bibadde ku mwanjo mu byemmwanyi nga nabyo byegasse ku kaweefube ono Uganda efunamu nnyo era nga tusobola okufuna
obuwumbi bwa $15 mu kifo kya buno obuswazi bwe tufuna. Kale nno kino ate bwe kyazze ne kitutegeeza nti waliwo ndowooza ekigendererwa ekikusike ekyokuzingamya kaweefube ow'okutuukiriza ekirooto ekyo era nga kikoleddwa mu bugenderevu ne mu kumanya. Ekigendererwa ekikusike nga akikulembera ye President Museveni yennyini kubanga kaakati yejjeeyo ye ng'omuntu the natural president yavaayo okusobola okubeera ku forward front nga ne speaker ebirowoozo bya president bimumenya ebibegabega era ne bwe twali tusisinkana speaker okusobola okumunnyonnyola obugazi bw'ekintu kino ng'ababaka bava mu Buganda yennyini ng'awulira anyigirizibwa wakati waffe abakiikirira abantu n'omukulembeze w'eggwanga amukakasaako okuyisa etteeka erinyigiriza abantu n'ayagala wabeereko ayogera naye amubuulire position yaffe era honorable Mwanga Kivumbi chairman waffe yagenda omukyala speaker namuintroducinga chairman wa Buganda Caucus wuuno leka akunnyonnyole position yaabwe era n'agimunnyonnyola nonkubadde nga president yakalambira ku position ye nenaffe nga tuteeka okumuwula position yaffe. Kaakati etteeka lisobola okubeera withdrawn, lisobola okusikibwayo ku stage yonna, lisobola n'okusikibwawo nga president agenda liteekako omukono. In any case bw'abeera nga agenda okwasentinga ayinza okuga nti nedda kati tulisazizzaamu ng'erya medical insurance bill scheme, insurance, health insurance scheme yalijjayo nga terinaba kusayinibwa naye nga parliament yali emaze odijjako emikono nene withdrawing naguno gujwa era tezza kakano wakukiriza doctor nedda awandiikeawo ojja kujja eddawo ku stage yonna esiteeka lisobola okubeera withdrawn. Kaakati lisobola okugibwayo kalireeta oba private member oba gavumenti esobola okulijjawo nerivaamu bulekwe. Era tulowooza nti lino bandibadde balivaamu bulekwe. Kankuwa ekyokulabirako in its entirety. Yes, in its entirety. Bwe tubeera nga twogera ku bitongole ebinyuunyuuzi, UCDS kyekimu ku bitongole ebinyuunyuuzi nga President Museveni bw'akyogera lunya era naawe okizzeemu. Gwe nkumanyi oli musajja mugezi totera kukwata bikwate. Waliwo ababaka ba parliament naddala aba NRM bakwata bikwate kubanga president yagambye. UCDS kyekitongole ekinyuunyuuzi. Omwaka oguwedde ogw'ebyensimbi kyayingiza 84.8 billion eza nsimbi 84 n'obutundutundu. From where? From where? From where? Says. Yes. That's a tax. It's generated. It's a tax. Yes. Is UCD URA? It generated that. Ate nga jjukira says yali yakkiriziganyizibwa ku kubeera nti collecting says so. It is by law. Yes. Bayiga kuweza information abantu kiba kitegeeza nti ekitongole ekyo munda mu kyo muli inbuilt okubeera nti kisobola okugeneratinga finances ezisobola okukiddukanya. Si kyenyuunyuusi kubanga essente ezikiweebwa okukiddukanya ziri wansi weezo zekisobola okuteeka mu nsawo y'eggwanga by half. Ogasiki ekinyuunyuusi ekisinga biriwo ebinyuunyuusi. Si kinyuunyuusi bino ebirala bw'obitunuulira tuteeka okubeera nga buli kaseera tuteekamu naye nga tewaliiwo kidda. For instance, nze nabuuzaako ku gundi simanyi lwaki concern mukulu otatera nnyo okwogera nga abantu boogera. No, I'm seeing a lot of misinformation. Onoojogera nkutawanyiza nnyo. Nze nali mbuuzizzaako ku ba Minister of Foreign Affairs nali ntuulako ku kakiiko ka Foreign Affairs ne mbabuuza nti mmwe singa gavumenti ejja neggalawo your ministry kiki kyetufiirwa oba kiki kyetufuna Foreign Affairs? Nga tutadde ku minzaani sente zetuteeka mu ministry yammwe ne kiki ekiva mu ministry yammwe okusobola
tewaliwo yali asobola kuchansaringa naguno gujo era nakibuuzanga buli kaseera nga tewaliwo omuntu asobola kugamba even ne bwe tuba twogera East African East African community mbadde nga mbuuza abantu volumes of trade benefit gye tulina nga tewaliwo omuntu asobola kuddamu either butamanya either butamanya oba butamanya mugaso gwa ministry eyo nti yajja for market integration or trade integration. So nembalekaawo Ministry of East Africa Affairs nobalekaawo kubanga waliwo wetuteeka ssente nga zisobola okugenduka ne waliwo wetuteeka ssente nga mutuufu zikuluguka bukulugusi. Kale bw'abanga President Museveni kyagamba nti ze ssente eza UCD ezikuluguka nedda tulina evidence nti ekitongole kino nga weekiri era n'emisolo gye kiteekawo ku mmwanyi ezifuluma kisobola okugeneratinga ssente zino. Ekyo ekitongole kino kiduplicating emirimu. Akakiiko aka agriculture kazze ne reporter nnungi era ne kannyonnyola parliament yonna ne tubeera nga katusikiriza okukkiriziganya nako. Tewaliiwo kukontana kwa mirimu. Ekitongole kino bwe kinaavaawo Uganda ejja kukoseka. Akakiiko kannyonnyola mu ripooti yako nti egenda kukoseka kubanga ekitongole kino kirina international accreditations era kumpi standard agency ey'emmwanyi. N'olwekyo ebitongole ebifaanananga UCD ebyali bigiddwawo mu nsi era ensi ezo ne bazitunnyonnyola olukalala ne Kenya, Rwanda, Ethiopia kweziri, Honduras kweziri baali bagezezzaako okukola kye tukola kati ne bafiirwa obutale. Bwe bamala okufiirwa obutale kaakati ensi eyasembyeyo okubeerako okwezza engulu ye Kenya by an executive order nga president alagidde na bulagizi nti kibe bazeewo ekitongole nga bwe kyali kisobola okuexportinga emmwanyi n'okusobola okugarantinga obutale ne standards. Kaakati lwaki kiba kijja kitya nti omuntu toyigira ku ebyo ebigenda mu maaso ebigenze mu maaso ogamba oteeka okubeera ng'olina ekintu ekikusike naye nga kyamaanyi nnyo kyoyagala okubinika banno okubeera nga tosobola kulabira ku bigenda mu maaso mu mawanga gonna ng'era ekintu ekyo kya buntu is pecuniary interest of the president and whoever it is. Kya buntu afuniremu wange omuntu. Yes. Kakati lwaki omukulu oyo tatunnyonnyola sente zaani ze yakozesa obuwumbi 7.5 okuinvestinga mu Inspire Africa Coffee Entungamu. Ebbilioni 7.5 ezo mbadde ngezaako kuzitracinga nga kirabika zaava mu nsawo ye. Okubanga omukulu w'eggwanga naye abeera n'ensawo eyiye ng'omu. Linda Kao Dr. Bayiga kanzije. Atunnyonnyola